Gurupu mwooli essalawo obuggaga bw'onooba nabwo. Weegendereze nnyo kiwandiike gurupu mwooli essalawo obuggaga bw'onooba nabwo, essalawo eggulu mw'olaga. Muli mu gurupu. Twajjirwa essimu ezisobola okwetikka gurupu obanga mmeka. Nobeera mu gurupu ey'abantu ddala nga basiru. Abalala gurupu ze mulimu za bikangabwa. Kati newankubadde ng'ojjudde omwoyo naye tolina bw'ogenda golokoka ogenda okola amagoba nga gurupu ekeera kubika. Abantu bafa kuva dda. Naye rediyo essimu yange si rediyo ya birango. Njagala mukitegeere. Lwaki tetubikaabika ku Solo TV ne Solo FM? Tetulinaako nnyo birango. Gundi yafudde tutegeeza abooluganda abako n'ab'emikwano. Abantu bafa. Gino emikutu gyaffe gya kuzzaamu ssuubi. Kubanga tulowooza bwe tunaakugamba bafa ne tudda mu kubika ebirango onookola ddi. Naawe olifa. Nange ndifa. Naye information twagala ya kika ki? Gurupu gy'olimu matters a lot. Oli mu gurupu ediscussing abasumba. Gundi yagwako amafuta. Gundi takyaliko mafuta. Gundi alya ebisiyaga. Gundi talya bisiyaga. Gundi musezi. Gundi akola bw'ati. Gurupu gy'olimu ereeta business ideas ki? Kiki ky'otuuseeko okuyita mu gurupu?